Ng'ebula omwaka gumu gwokka okutuuka mu kulonda okwa 2026, akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nti kakyalindiridde enkyukakyuka ezinaakolebwa mu mateeka g'ebyokulonda kubanga si mulimo gwabwe okubaga amateeka gano. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama ategeezezza nti okukyusa amateeka mulimo gwa Paalamenti n'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo era nga bo balindiridde ennongoosereza ezinaaleetebwa ng'eggwanga lyetegekera okulonda okwa 2026. Tetulina obuyinza ng'akakiiko k'ebyokulonda okukyusa oba okulongoosaamu mu mateeka agakwata ku byokulonda. Waliwo ebitongole ebirina obuvunaanyizibwa nga Paalamenti, Ministry of Justice, naffe tulindirira kiki ebitongole ebyo binaaba bisazeewo mu mateeka agakwata ku byokulonda tusobole ogateeka mu nkola. Byabakama era ayongeddeko nti enkyukakyuka mu mateeka zisaana ziweebwe akakiiko k'ebyokulonda ng'ekyabula ekitono nnyo emyaka 2 basobole okwetegeka obulungi. Byabakama abadde asisinkanye bannamawulire mu Kampala okulaba engeri gye bayinza okukolera awamu naddala mu kutegeka okulonda okw'emirembe. National census gye tubaddemu eraga nti abavubuka be basinga obungi mu ggwanga lino balinga bitundu 7 ku 100 ku bantu abali mu ggwanga. Ate ekyenyamiza nti kyannaku nnyo nti bw'okituuka mu ebikolwa by'akatabanguko oba violence abavubuka beotera kubyenyigiramu. Naye kye tugamba nti twagala okukolera wamu n'abamawulire tukunge abavubuka baffe balina okukkiriza okukozesebwa ku nsimbi ezeetaagisa okutegeka okulonda. Byabakama ategeezezza nti omuwendo gw'abalonzi gweyongeddeko ssaako n'ebbeeyi y'amafuta erinnya ennyo mu ggwanga. Some stakeholders have been saying, but your budget keeps going up. Why? Your budget is so big. Why? It's because of these cost drivers. One of the things we've been pointing out, for instance, in 2021, what was the cost of a litre of diesel? Since most of the vehicles will use diesel, what was the cost? 3,500? What is the cost of diesel today? Mu nteekateeka eno ebifo ebirondebwamu byakweyongera obungi anti okusinziira ku nkola y'akakiiko ekifo kyonna ekironderwamu tekisuusa balonzi 9 mbyalo ate nga mbibuga ekifo kirina obutasuusa muwendo gw'abalonzi 200. Okuva mu kulonda okuwedde ebibiina by'obufuzi bize byekokkola amateeka g'ebyokulonda agatabamu mwaganya mu kuvuganya mu kiseera ekyokulonda wabula n'okutuusa olwaleero mpaawo kyakoleddwa. Bannabyabufuzi ab'enjawulo balowooza nti obugayaavu buli nnyo ku luuyi oluvuganya kubanga lwe lukosebwa singa embeera eriwo tekyusibwamu. Amaanyi tugamaze mangi on even fighting ourselves instead of bringing ideas to influence what we need. Wogenda mu engagement nga oyina neighbor nga abadde akuva mu view naye ate ne wabeerawo nga gwe. Most of the time we don't even think about this cooperation. We are thinking about ntalo. Kikyali kizibu nnyo okumanya oba mu bbanga erisigaddeyo ebibiina bikyayinza okulwanirira enkyukakyuka mu mateeka g'ebyokulonda naddala nga byonna bijjudde obutakkaanya n'okweyuzaayuza mu kifo ky'okukolera awamu. Zubairi Lwalira ne Robert Mwanje, BBS Telefayina, Gambuuze.